Otyo gwe atulaba naawe atuwuliriza. Nyongera okulamusaako muganda wange kansubire nti weekuuma ekirwadde kya COVID-19. Yongera okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Kakati nno munnange ensonga nga wooziraba bwe ziri awo ensonga nga bw'oziraba bwe ziri awo gwe nno omulungi awuliriza. Buli muntu yenna asobola okufukamira ku vviivi, fukaamirira ddala osabe. Buli muntu yenna asobola ofukamira ku vviivi n'osaba Katonda wo. Fukamira. Bannaddiini bangi balabisenga. Ate wakati ng'abantu abalwala kizuuliddwa nga ne bannaddiini bangi abalwadde. Bannaddiini bangi abalwadde. Bannaddiini bangi sijja kugamba omulungi kiki kibaluma, sijja kugamba bulwadde butuufu kubanga nze sisomangako bya busawo. Naye oba oli awo abamu batawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo. Sinakindi nga mwe muli n'ezo ku zimu ku z'omanyi ezeerisiza enkuuli ensangi zino. Abasumba ab'enjawulo naddala abasumba b'Abalokole gwe omulungi atuwuliriza bali wansi. N'olwekyo weetaaga okulabika nga osabira ddala. Omu ku basumba eyasooka oba okumanyika ennyo oluvannyuma lw'obuweereza bwe okuvaayo ne bukola ekiwandiiko nnamutaayiika ekiraga embeera mwali y'omusumba Stephen Ssenfuma. Ono nno nga wa UCC wali ekawaala oba eyakazibwako omuntu w'omunda. Omulungi atuwuliriza era kyayongedde ddala okutegeerekeka nti ate Professor Simeon Kayiwa oba Simon Kayiwa naye embeera gy'alimu si nnungi. N'olwekyo gwasobola okusaba weetaaga ofukamire olabike nga omusabira. Tuba nno tukyali ku ebyo oba nga tukyali awo wennyini tukyasabira omusumba Kayiwa. Ate ne gategeerekeka nga mukwano gw'abangi omusumba Aloysius Bugingo owa Kananiland. Ate naye embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu. Siyinza kugamba bulwadde butuufu omulungi awuliriza kubanga nagambye siri musawo. Buluma musumba Aloysius Bugingo. Naye ennaku eziyiseeko alabika nga yakomye okulabikako ku mpewo. Era ebiseera bye yasembako okulabikako ku mpewo ku TV ne ku radio ne ku mikutu gye yalabika nga omubiri gwe gwali munnafu ddala, era abantu ab'enjawulo ne bavaayo okumusabira nga balaba embeera mwali si nnungi omusumba Bugingo. Sijja kugamba kirwadde kituufu kimuluma gwe omulungi awuliriza nkwata bulungi, naye nga weetaaga ofukamireko ku vviivi lyo osabire omusumba Aloysius Bugingo. Abasumba bangi nnyo abalala bangi b'otamanyi na mannya oba oli awo, naye nga abamu batuuse n'okukkirira ewa Ssenkaaba, ate abamu ne balabika nga balwanagana n'endwadde ez'enjawulo. Embeera bw'etyo bw'eri gwe omulungi atulaba naawe atuwuliriza. Embeera bw'etyo bw'eri abasumba oba bannaddiini bakabona. Endwadde ez'enjawulo zibasensedde. Nagambye nga mwe muli ne zino ezitigomya abantu ensangi zino. N'olwekyo gwe wenna asobola okusaba fukamira ate tulabike nga tusabira bakabona. Mukama otusaasire. Embeera bw'etyo bw'eri.
mbeera bwetu bweri tukyayongera okukuleetera embeera nga bweri gwe mulungi atwekuumiddeko.